Alright, nkwaniriza ku Fictions, subscribing, liking, commenting. Nze Julie Potential nga bulijjo mbakomerezaawo omwana mulenzi. This time around you people mulekeraawo commenting nga ono mwana muwala. Ono mwana mulenzi. Nze mbabuulira. Nze Julie Potential tubeera ne program omugole wa leero nga era bwe nabasuubiza nti buli kaseera tubeera n'akanyomero oba tuba n'obudde bwe tuleeteramu ba service providers abakola ku mikolo eyo kati ono makeup artist. That's why mbeera muleeta mulekerawo okugamba oyo weawali oyo namulabako eno bw'oba wamulabako tewali buzibu ogwo gwe mulimu gwe, that is his profession job, you understand. Kati olunaku olwaleero eri nabadde ku internet nga boom Donasia akwatiddwa mu dakiika 3. Donasia ali ku deportation obudde bonna. Donasia akoma okulonda mu 7/2026. ensonga eyeeryeta gwawuliza ku bantu b'ebweru eyo. Ab'emikwano kansooka mbabuuzeeko amannya yensenyo nga Eric Sok TikTok omu bw'ati kankati ntumira buli yenna njagala buli alaba programu yaffe eno omugole wa leero bannaye mbaagala nnyo neneebaza mwenna abakomentinga abakola kiri mpozi bakyogera bati abasubscribe ekyo sijja kiddamu baleeba munatusonyiwa naye bambi mwebalire ddala bambi okutwagala kyekisookera ddala. Ensonga ya Doni Asia mukwano oyo namugamba namuwa wiikeegi eri kati kitegeeza oli mulogo. Siri mulogo naye olulimi lutonzi. Tosobola kuzanyira ku mwoyo omuto omwana omuto okitegeera nolowooza nti gwe mukama agenda kuwaaki emikisa egitambula mu maaso okitegeera. Olabye endowooza mukwano nakugamba abantu bakoowa abantu tebaagala kukwata ku baana baabwe kati ku ssaawa eno bagenda kutika ogenda kulinnya etokota ekiro kya leero ayinza n'obba ali ku nnyonyi kati okitegeera. Nze ndi musanyufu. Yes, I'm happy. Essanyu lya munno lyessanyu ennaku ya munno tekyandibadde naye omukyala oyo amanyiira nnyo. Nze Julie nkubuulire omukyala otandika otya omumanyiira omwana omuto. Imagine si mwana muto kale abaana abato ate bagamba abaana abato baba bamalayika. Okitegeera baba malayika oba ozanyidde ku malayika ya Katonda okitegeera nnyabo Doni Asia smart Doni bikyoba niyakuwa erya Doni gwe toka Doni Asia munaku lunkupe tayina naawe kati omuntu bannaye kati labayo tudde mazima omuntu ategeera odotya okuvuma abantu ng'obeera Dubai ng'obeera Dubai kati Dubai tebasadi supposed kuvuma nedda nga lwaki oba ovuma oyo mukazi mukulu okitegeera mukazi mukulu ayina okwebuulirira ng'omuntu omukulu n'amanya ki kyayina okukola. Kati wuuyo mukwano bagenda kukutikka ogenda kikolera kiwa ne Uganda ng'okoze bantu bikolobero full figo ogenda kumuddawa agenda okusiba ggwe eri ng'osanyusa nnyo nga naye baŋŋamba agali mu nkuubo bagagamba nti ate si bakaseenene be basibye Donasia mbu Donasia agezezzaako okutolosa omuwala okuva alija mbu ne bamukwata ne driver ali munda mbu nani waliwo naawo yabadde connector naye ne bamukwata. Donasia nali mmanyi akola mu visa ate bino ebintu by'okutolosa yabiddamu ddi. Kyekyo kye nagambako emabega wali ng'awaani visa era ne byamugye Saudi kwalinga kutolosa abaana mu biyumba okitegeera. Abba abaana n'abajjako ssente n'abalimbalimba n'abatolosa mu biyumba okitegeera. Omwana agenze kukola ate ggwe olwanye ku ntalo weetunzeeko okoze ku bwakadaama lwaki oba tobulira mwana oyo mazima n'omugamba kola okitegeera beerayo kale oba omaleko contract yo okitegeera we bakuwa like bino ogende waka no kale omanyi kisoboka mukama asobola okugulya tiketi odde Uganda gwe tiketi n'ogisazaamu n'onoonya omulimu omulala okitegeera. Ekyo kiri understanding omuntu n'akitegeera bw'atyo naye gwe omwana ate omuggyeko obusente bwe bambi ye gwe avuma abaana abato kati tokiraba wavuma omwana wa Kaseenene ndooza n'akolima bambi musajja watomuvumira omwana we okitegeera. Kati wuuyo laba ebizibu ebyakwasizza ku baana b'olina abakulu kati ogenda kukola otya mukyala munnaffe kati Donasia bw'oba olaba olaba like kale you're estimating mulimu ki Donasia gwayinza okutuuka wano n'akola Uganda gwasobola
Donasi nze kyendaba watuuka wano ku bintu bino bina agezeeko kimu. Ekisookera ddala Donasi oba wagula akatakako nga kaliko kkubo kuba ekibanda ky'amanda. Tonnaseka kuba ekibanda ky'amanda otunda amanda oba si kyekyo nedda ekirala weesiga ebizigo funayo akaduuka buno bimitwalo 2 mmeka okitegeera otunda ekizigo otuule wano e Uganda kuba kati ekyeyo kiganye tosobola genda Canada tosobola genda mu nsi kimpozi kyoba okola engeri gy'olimu oluferefere genda e South Africa. Yes awajja ayinza okukola munnanga ayinza ofuuka jjajja bano ab'omu Kateni. South Africa yeri abajjajja bamukati tobamanyi nkutidde no naawe okoze emirimu negyo egyagikola egyo saagikolako nayinayo nange ndeka naye ejjulinde katonjijukiza nayinayo bebi wange nga musangoma wangi nga maada obudde buno kati wavudde mu bwa saada gwe maada gwe mwana gw'embonyeebonye n'ensi ogifunyeemu kubanga kyengifunyeemu era kiri awo bannange kitegeeza gwe ne Donasi tewali ate nze senkane kuba nkyali mwana muto oli mukazi mukadde banaye mukadde mukyala bambi okuze abakyala abakulu ngaabo kale tubawa ekitiibwa naye bo tebakyewa okitegeera. Nze Donasi nali simwinaako luli buzibu naye kasita omuto otandika nze ovuma omwana omuto omwana omuto maama w'omuntu ebyo ebintu ebyo okuyingiza abazadde mu mbeera yaffe oba ey'okuyomba oba kale ey'okwogera ebyo tekinakyo tekiba kirungi. kati ekitegeeza Donasi akomewo bw'aba alinayo akataka akuba ekibanda ky'amanda atunda omunaanansi mu maaso ateekewo akatale agule firiigi bwe bityo ate si mulimu nagwo mubi sawa omulimu gw'amanda gulimu ssente yagogaggawaliramu bantu bangi naawe abayitirivu gye bali abantu gye bali nze nnaku n'omukyala gwe mmanyi kuno okwaffe kuno eyo kutaana eyo omukyala alina ssente naye esente zonna azijje mu kutunda manda ayina enju z'abapangisa ayina amaduuka naye era yakalimu kakamanda takavaamu. Yes ekitegeeza Donasi agezeeko ebyo naye Donasi ayinza okugaggawala asobola okugaggawala teri muntu jjula tasobola kufuna ssente okitegeera naddala nga weesonyiye ebintu ebimu okiteeka ka Donasi ye okuze tokyasaana kubeera ku TikTok. Yes yesonyiwe TikTok agiveeko kuba kati kiganye okitegeera eyo kali yeba eganye okitegeera okuva Donasi yakubiri biri ebyamutuukako busimanyi atunda ebiwowolo by'abaana atunda ebibumba mitima biki simanyi Doni Muhammad yamuleseewo simanyi bitya byonna ebyamutuukako kaliya ye yagwa okitegeera kaliya yeetya kaliya kitegeeza like aba nkunyonyola kati nga wolaba Shiba okitegeera kati manja nnyo Shiba Queen Shiba okitegeera naye naawe ndeka bannange ye bane King Shiba yalagawo wa mukunja ate omwogeddeko naye nali nkaagala gwe ssebo gyali King Shiba yanyimbira bulungi naye yabula naye management ennungi ate kati King Shiba manager we yali mukunja wuyo yagwedde eddala mulwadde naye bambi mukunja mbi nali mwagala nnyo naye bambi era loyani Queen Shiba King Shiba okitegeera naye King Shiba kima oyo omwana omanyi ayina eddoboozi eddungi bayibuli kyoyina ogisoma oba ogiteeka mitwetwe kamaama naye katusabe yafiirwa nno taata we tewamukubagiza saamukubagiza saamanya kati otegedde somera enamba ye ndeka nakoowa ndeka mukwano mukunja bino ebigenda mu maaso byo wabitegeddeko nabitegedde bambi neerindako njagamba ddogo nno mbuddogo kati nange waliwo eyaŋŋambye naŋŋamba mbu waliwo buno obulwadde babuyita butya mpox naye obulwadde mbwenkima nawulidde bamukebedde nga talina okitegeera nze kennyini naawe nkubuzizaako nenkugamba yekebezako AIDS sikubuziza
mbuzizi noŋŋamba bamukebedde nga naye talina nga nze nkugamba nti bamukebedde oŋŋambye talina si bwe kiri oŋŋambye talina naye kati kiki ekimuluma we litabanga ddogo kyamanyi mpulya bagamba maama Alima Namakula nawe oyagala kukkiriza nti maama Alima yalozemu tasobola bambi omukyalo oyo tasobola nga lwaki tasobola naawe owa nsonga ki mbuuza lwaki omukyalo oyo ndabanga bambi ate n'engero bedda gye mpulya gyamwogerako nalabye nga mukyala alinga ate amuwa advice okitegeera nanyonnyola ebya ssente bayivayo nabigobereddeko ebyo ebintu nanyonnyola ebya ssente yeye emirira mukunja simanyi omuwa ssente biki kitegeera ate mukunja namwefuulira simanya biki nagamba naye agende bamukebere ekituufu ki ekikola ki kimuluma nagamba nze alimaani Namakula sisobola gamba nti ndoga omwana oyo kuba alinga mwana wange ye nga lwaki mba muloga okitegeera nagamba mukunja yagambako mbu yatwala emmotoka ya Alima Namakula agenda obwenjula eddinisa nga emmotoka yagirabawo nagamba yiye ate atutte mbu bamukubira abanne batugambye maama emmotoka y'omukunja agitutte akubanja ssente okitegeera agenda obbikula mu ddinisa nga emmotoka yagirabawo nagamba bannange ate emmotoka ina nnyingi simanyi era newogamba ojakera we yabikula ng'azirabawo okitegeera ate mukyala bambi ayogera bulungi maama Kimbe ayogera bulungi ze yambi yansanyusiza naye nga tetumanyi kiri wakati awo wakati wa Alima Namakula with Mukunja okitegeera tetumanyi kikituufu naye nze ku njogera ya Alima Namakula era omuntu waba yamuwuliriza bulungi ng'ayogera I think so bambi talina gwe Juli okiraba kisoboka ekyo tekisoboka bambi mukyala wavunaanyizibwa tasobola kukola ebyo kitegeera ebikolebwa abantu bebasena ku bwongo abantu abalogo baba babasena ku bwongo lwaki oba ologa munno gwe enseno ogenda gikungula you guys banakuva neera ate banekansooka mbabuulire kibi nnyo okuloga omuntu oba kibi nnyo okuloga bizinensi y'omuntu wosiranya munno manya naye mu baana bo b'ozaala oba mu generation yo abaana bo gwokita kubonyaabonya ogenda kiteeka ku baana bo oba kigenda bonyabonya ku bazzukulu bo okitegeera bannange mulekerawo okuloga abantu mulekerawo okusiranya bizinensi z'abantu kintu ekyo kibi nnyo kati gunawoologa munno omukisa gwange tegugenda genda wa Juli bannange mukule obwongo ffe tukyali baana bato naye ebyo bintu banaffe tubimanyi oba okitegeera ekyobuto ng'okikuliriza era ndi muto gwe tonda nti ndi muto ndeka maama ate ngula owinze luno ekyobuto okikuliriza wazaalibwa mwaka ki ndeka maama muli balogo oyagala kundoga gwe mankimu ndi muto kale oli ku fulo yako ndeka bannange Juli oyagala kunkola ki njagala mmanyi kubanga obuto bususse gwe manya kimu ndi muto oli kitoti bobo bebi ku birthday yange nja bayita njogera emyaka gyange oba benabeerako nabo ebweru bagimanyi bo kati nga mu 32 aliwa ndeka nze maama tonaziwe shia Juli olina emyaka emeka eri emyaka 32 eri nze eri mukwano ndeka mama wange tomumanyi watunula mama wo mumanyi muto asobola okera ku macanga yakera ku macana nedda Juli mukwano nze nakulira mu family erimu kase that's why ndabika bwinti nze bakulu bange manyi basinga n'obunene abamu